Kanakadde keko omuzadde afaayo mu program Sanyuka the Heartbeat ku CBS FM. Yes, munango muzadde afaayo olunaku lwaleero twagala okutunuulira omuzadde engeri gy'oyogeramu n'omwana ku nsonga ez'enjawulo. Abazadde abasinga mulina olulimi oluboggola. Buli kyoyogera n'oboggola. Gwe nkugambye kino, gwe sembere eri, gwe toleta kino, gwe nkugambye bw'oti, ye gwe wabaki, ye gwe. Embeera eyo buli lwagimanyiza omwana bambi afunamu okutya muli mu mutima n'abeera nga yeeraliikirira. Olaba gwe omuntu omukulu obeera ne munno nga kale nga wabboggo. Bw'abeera ow'ebboggo buli lw'omulaba ne weeraliikirira. Kati naawe munnange omuzadde omwana muwembejje, mukwate mpola mpola, mulage ku laavu, yogera naye nga taba mukulu munno, naye yogera naye nga asobola okutegera ky'omugamba, ate n'akutwala serious, ate n'asigala ng'akoze ky'ogambye, naye nga si mbeera yakutya. Muzadde buli mwana lwaba akutya, bingi nnyo by'otamufunamu, kubanga bingi nnyo bye yandibadde akunnyonnyola naye tabikunnyonnyola olw'okubanga olina ebboggo eryo ery'enjawulo. Munnange omuzadde yogera n'omwana musobole okunyumyamu mu mbeera ey'enjawulo. Ojja kubaako bingi nnyo by'omuyigako era by'omuyigiriza ng'oyise mu eyo embeera. Oyo muzadde afaayo olunaku lwaleero.